Okay, abali ku Sakata vibes one more time. Dj.Senior'B, the Remix Wizard, Manyiga Mgongo yali ku camera as usual. Tuzo wano, this is another episode of Sakata vibes. We're talking about nsonga ezimu oba endala. We are just going to have a simple chat about issues that is surrounding the environment yaffe. Eyo gy'obeera oba gy'oyitira oba gy'okolera oba gy'osula ng'ensonga ozo ziraba nenga zitukwatako. Of course bwe tusharinga opinions zino n'abantu ab'enjawulo tufunamu ekyokuyiga. Tufunamu ekyokuyiga because buli muntu alina engeri gy'asharingamu experience ye mu bulamu bwe ate omwo mwe tufunira hint kuki maybe kiyinza okutuukako oba kiyinza okutuuka ku muntu gw'omanyi n'ofuna engeri gy'oyinza okusolvingamu ensonga in one way or the other. Nze Dj.Senior'B Remixers Manyiga Mgongo kamera ono bamuyita Adnan the baddest boy. Naye sigo tukyaziza omukyala mami Adnan politician eyadduse mu byobufuzi. Watidde akalulu? Anedda. Saakatidde. But sometimes I think omuntu abeera ne what we call opportunity cost mu bulamu nti waliwo priority ne options. All right. But for me politics is an option. Okay. So I rather channel my life more kubo lyembyagalamu. You've seen me do motivational speaking. Yes. So I want to concentrate more on my motivational speaking. Okay. And ndikuandika akatabo. It is, we are hopefully kagenda kufuluma mu either late November or December. Okay. Kali in for preview bakaita Reason for a Season. Reason for a season. Nice title. Nakawandise basically my life, my biography. Yes. Yempisemu. And I'm looking forward to inspiring a girl child out there that has run out of hope. Yes. Maybe omukyala alabira ddala nga they've hit the edge. Tebalina gye balaga, cause in my life waliwo wenatuuka nga ndaba siyina lugendo. Yeah. But I persisted. Okay. I worked hard. Nenemerako. And I think I'm not where I want to be, but at least milestones far away from where I was. All right. Yeah, so basically that is my book. It's in for preview right now. Now mala doka wandika balika previewing. We shall be publishing probably November or December. Lockdown eno yebadde kyakutte ebintu naye we naabita inshallah. Sakata vibes banagiyita ku premiere. We actually we are envisioning a very big launch. All right. Naye Katonda y'anaasaasira tunaba tuvudde mu mbeera ya COVID eno inshallah. Okay. Mwino kibeeramu ali eri mukikwatemu. Amina. Yes. Lwaki wadduse politics like mu guno omwaka? Ekisooka ng'omuwala yenna akula obeera n'ebirooto by'obufumbo. So nze nalabanga when nabeera mu politics when nabeera nnyo active mu politics sijja kuwa bufumbo bwange time. Thank you so much. So ate nga I don't want ekiseera sirootangako na ekiseera okutuuka ne bagamba nti obufumbo bwa Esther bwafeirinze. Mu politics mubeeramu ebintu bingi, olina okutambula n'abasajja, olina okubeera nnyo, olina okiwa time. Most of your time olunaku lubeeramu ennaku 24 naye weesanga ng'ennaku 14 zonna oziwadde byabufuzi. Mubeeramu meetings paka kiro, kwewaayo kwerekereza. Ate ng'omanyi politics waffe wa opposition wakukuba kikonde. Mubeeramu activism buli kasaawa muli kwekalakaasa kumatiza abantu. Ate nga n'ekirala abaana bange mba njagala nnyo babeere ne time ya mama waabwe. Njagala bakule nga mama waabwe abawa time. Kubanga kyankizo nnyo nkirabye mu lockdown nti tetulina lekera basomesa omulimu gutandika naffe abazadde. Tukwata abaana ne tubateeka mu bisulo naye tetubawa nnyo time. So ate nga we nakugambye nti ngezaako nnyo okuchanneling'inga obulamu bwange okukola meaning bu my motivational side. Okulaba nti ngi perfectinga naye kule njiwa omwaganya
nga abantu tebajja affiliatinga nnyo ku byabufuzi mbu ajja kwogera ku eriffe lwakubanga she's a politician nedda njagala mbere nga njogera eri abakyala maybe because nga Esther omuwandiisi w'ebitabo nga Esther eyayitako mu mbeera eyo nga Esther motivational speaker singa Esther politician so ekyo kenkirekera abatisobola kenkwate eri nekkuba eddala ng'omuntu abadde mpagiruwaganya mu politics w'Entebbe ogenda standing out completely out oba ogenda kupushingako abantu abamu bobadde otambula nabo mpozi mu ekyo ndi member wa Democratic Party DP yes ate nga ndi mukulembeze mu structures za DP naddala ku kyalo kya Kiwafu West kwempangalira so sigenda ku stepping down completely mbunteke in resignation letter okuva ku post je abantu je bantekamu obwesigwa nedda njasigala nga ndi mu Democratic Party naye okwesimbawo sijja kwesimbawo ku kifo kyonna era nsaba Katonda oba ekisanja kyaffe ekya bukiiko bwa LC1 kiggwako ddi ndabe ng'omuntu omulala naye akwatamu nja kusigala nga ndi political advisor wa omwami Kakembo mbwatekamwa Mikai Saalongo akomawo era nsaba bannantebe bamuteekemu obwesigwa he's the Messiah gwe mulinze mbwatekamwa alina credentials zali yali abuuza mu Bobi credential alina n'ezisukkawo mwami yasoma ebitabo bye alina masters degree mu kubala ebitabo bya banka like akozeeko ku kisaawe Entebbe akozeeko mu banka so credentials zazirina era bannantebe bamwesige ate he's a family man he's a family man he's a married man ate si just married mu bigambo naye married mu church fenna tukimanyi nti obukulembeze butandikira waka so aba akulembedde amaka ge n'abeera mu bufumbo ebbanga lino lyonna nga tasabanga ku divorce ndowooza naffe asobola okutukulembera obulungi Alright. Thank you so much. Tuli ku Sakata vibes. Teyeyanjudde manyage matuufu. Twamukyazako ku Sakata mabega mirundi ng'ebiri ne ensonga zaali kati wano tumulina nga talimu kutya talimu kyogwasooka yali yakavayo bweru n'atuwa experience ye confusion ejjudde ku airport era tujja muzza mu version endala ne tuddamu tumufuna mu lockdown era n'atunyonyola confusion yali mu kuwonya okwetangira corona era ne mumanya so kati wano tuli ku nsonga endala tuli naye soka bayanjula abantu bakutegere bulungi ono time amanya gange nze Namusimbi Esther Priscilla mama Adnan abasinga bamanyi ndi mukyala omufumbo n'omwami omu n'abaana ndi mukyala omwogezi wa ebitongole ebiwerako nga Emma Entebbe Music Association ndi mwogezi w'ekitongole kye bayita Action for Liberty and Economic Development ALED ndi mwogezi wa kitongole ekyatandikibwawo abakyala abato emyaka gyange bakiyita Ladies of Liberty nga tubudaabuda abakyala ate nga twogera nabo okulaba nga twetandikirawo ebintu ebitutwala mu maaso ndi ambassador wa Youth Awareness Festival nga nayo yaliwo emyezi mitono emabega ddala ate nga ndi mu byabufuzi I subscribe to Democratic Party ku mitendera gy'ebyalo ndi mu UID ndi very active mu bintu ebyo ndi mukyala wa business ndiringa mu ngoye z'abakyala ate Senior'B andiddemu olugaayo balendoza tugenda mu table talk musoyeso ebibuuzo byange oyagala table talk andiddemu olugaayo tujja kudda ku table talk andiddemu olugaayo leero naye woba ojaagala nga tugikyusa ojaagala owulira neewulira nkwewulira kale nze ngikyusa tusoke omulamu olina woyogedde n'ogamba nti oli mukyala mufumbo n'omwami omu mbale njala nnyo tutunuuliraawo recently wabaddewo
chaos oba akavuyo ku internet ku Twitter nga abantu bakleiminga nti mukyala wa Will Smith yaleka Will Smith n'agenda n'acheatinga. Omukyala kyavaayo na clarifyinga nti yakikola mukadde ke yali akyetaagiramu. Era Will Smith yakya understandinga wetwogerera abali bonna baddingana. Omukyala asobola okuba n'abaami babiri at the same time. Saagala kugamba nti omukyala asobola okubeera n'abaami babiri omulundi gumu, but circumstances sometimes zivaringa ne environment, circumstances ne environment ekintu ekyo mwe kiba kituukidde bivaringa. Ensi eyinza okiraba nga ye alina abaami babiri naye ng'ate ye akiraba nti talina ki baami babiri. Okugeza Senior-B nyinza okubeera mukyalawo ne tufuna obutakkaanya, probably relationship yaffe ne hitinga age rock ne tubeera nga abaseparatinze. Mu kuseparatinga nenjagala okulookinga for solace ewalala nensuula mu mikono gy'omuntu omulala. Tekibeera nti nno siri mugumiikiriza, tekibeera nti nno nrushing okumakinga decisions, naye waliwo abantu nga ye atya okubeera lonely nga tasobola kubeera yekka, ng'era ogenda kumukyawa eno wiiki nga wiiki endala alina omulala nga ye obulamu bwe wabutambuza. So nze nandikitunuuliddemu eyo santi nno omukyala tasobola, ekibi kiba kibi. Ekitonde eky'omukyala gye buva ne gye budda tetusobola kwenkanankana n'abasajja. Omusajja asobola okubeera n'abakazi bonna baayagala okubeera nabo mu nsi, naye ekitonde bukyala tekisobola kubeera n'abasajja babiri. Abeera omu, abeera omu. Naye lwakuba kati ffe abantu tukiraba mu tuluba ddala nti lwakubanga yali tasabye divorce, yali tebavuddeeyo mu lwatu kugamba bakiwazi n'abeera mu relationship endala. Abazungu balina ebintu byabwe ffe bye tutategeera, oba ezo ensi endala zirina ebintu ffe bye tutategeera. Bo balina what they call open relationships, nga nsobola okubeera mu open relationship nembeera naawe Senior-B naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno ndaba maanyi ga mugongo, naye nga oli okay with it nga tokirinaako obuzibu. Ndaba maanyi ga mugongo, you know, I'm in an open relationship, tonyinaako bo basikuinaako bo tukola ebintu byaffe mu relationship nga yetwabikkaanyaako, naye nga nyina n'abantu abalala bendaba. So kyobalaba nkugambye environment ne perception, abantu engeri gye bakipasiivinzeemu yekiwa ekifaanani ffe kye twagala okulaba, naye sometimes tekibeera ekyo. Wano mu Uganda omukyala bw'atuuka mu eyo position asobola okudda because yagenda balina abaana, balina obufumbo obuli official, omukyala n'agenda n'abeera mu mbeera eyo, then finally ne bakomawo ne baddingana era nga tebalina buzibu. Omukyala wano mu Uganda asobola okudda. Kaakati ebyo bintu bya bulijjo. Tukuze bajjajja baffe batugamba mu baagalana tossaayo kikyo. Ffe kye tulabanga ekizibu ennyo ewali abantu ababiri ate bo bayinza okukiraba bulala kusinziira ffe we tukiraba. Senior-B nyinza okukeera ku makya nenzija nenkugamba bba wange mubi, omusajja oyo n'akola kino n'ofuna bias eri omwami wange, era n'otandika n'oku-advisinga wembeera gwe sisobola kuddayo, oba oliawo tubanga tuli very close n'omulumba n'omukyawa no developing obukyayi wayita mmeka ng'otulaba tukuuliita babiri baba beetegeera bokka na bokka. Ensobi baba bazikoze babiri. Ebintu by'abaagalana bibeera very complex. Ffe bye tulabanga ebizibu ate bo we batuula ne badda ku round table basobola obigonjoola. Nze nnyina bye nsobola okugumira ku mwami wange nga Rachel tasobola bigumira ku mwami we, oba okitegeera, oba waliwo Eva byasobola okugumira ku mwami we ng'ate Hajara tasobola kubigumirako.
buli omu alonda gwasobola ate bagamba atalina maanyi takola ki tagwa ddalu bwerosobola kukeera ku makya n'ogwa ddalu nga tolina maanyi so nze ndowooza kya bulijjo abantu banoba n'agenda n'akola ensobi ze neyeekuba mu mutima ng'alaba maybe abaana be baalumya oba naye yeerumya nga ekituufu mu mutima gwakimanyi nti oli gwayagala nadda kya bulijjo abasajja balekawo bakyala baabwe n'agenda n'awasa n'omukazi omulala n'azaala abaana n'amuzimbira n'omuzimbira nawayitawo n'emyaka we giba 10 oba 3 n'akyuka neyeekuba mu mutima n'agamba naye ewa Esther yewali emirembe ewa Esther wempulirira mu mutima guli ki so nze kyekyokuba nti yawetamuko nadda we nali ntunuulira vidiyo yaabwe nga batudde ku round table nga boogera n'omwami we yagamba our relationship was at that point where me and you understand we were even looking at separation as an option meaning relationship ye yali etuuse ku verge knockout time nga bonna bawulira they need to stay away from each other naye we wajjira buneeno bwe bayita bu smart mukira ne bumuwa comfort gye yali anoonya ne bumubudaabuda she felt peace and she does not actually regret because kyamuwa peace of mind oba oliawo yandisazeewo n'adivorcinga oba oliawo yandisazeewo neyejja mu bulamu bw'ensi because abakyala tuli very emotional nti ekintu kiyinza otukawo mu relationship nekikunyiga nnyo nogamba emikwano n'agigamba ky'abaana n'abagamba kingenda kulabika ntya I have mu celebrities couples eziruddewo in that world eyaabwe esitaminze the test of time tukigane tukikkirize so ndowooza ebyo byonna yabibalabalangamu but she found solace and comfort in the hands of another man sinti kye yali ayagala but at that time kyekyajja nga she needs it she embraced it oba oliawo relationship yaabwe nga wagamba mbu it had hit the hard no the hard rock ye yali ajja envisioninga nti baseparate nze kuba baali basazeewo beeweemu time ye nga mukulaba okwange nze mukulaba okwange kuba wokeera ku makya n'ongamba Esther twawukane kyali kintuseekoko nangamba badde nsaba twawukane mwateesa no nze it's not what I wanted but it's what my partner wanted yes nangamba mbadde nsaba twawukane na relationship sigiwulira gye nagenda ate gye nafuna comfort kuba nafunayo omuntu eyambudaabuda namponya ebiwundu by'omutima ebyaliwo nenfiringa lwakubanza ate nalookingirayo kati yete taddanga gy'oli yatuuka okwagala okuddanga nga tokyasobola kati bwajja na playing the Will Smith which is not the case in point ku Will Smith nti osanga ensobi ezaali zirese separation between them zaali ziva wa Will Smith naye yatuula neyeekuba mu mutima n'alaba nti no wenkiwa nnyo obudde I'm going to lose my wife naziba amatu namanya nti ensi ejja kwogera egenda making fun out of his situation but kino kyayagala ayagala mukyala we naembracinga mukyala we okudda wadde nga already ye yali atekinze steps ng'okufuna abantu abalala which she freely speaks about naye batuuse kweno healing part actually nayagala nnyo relationship yaabwe nti they are friends nti they speak about things nebyandiba breakings ate bibagatta bugasi because we're looking at round table talk yaabwe we bali boogera nti they speak about these things and even laugh and even the man is nodding in acknowledgement nti yes byaliwo but we've moved past them you know so nze ndowooza tewali buzibu looking at ebintu ebiyinza okusiba omukyala mu relationship gy'atayagala byali badde biki oba biki ebisinza osiba abakyala nogamba mpulira nkoye naye sirina kyakola lemesite oba mu bulungi oba mu bubi abasinga bali mu bufumbo lw'abaana Are you serious? Yes, because at the end of the day you want to move out naye mu nsi muno temuli mukyala ayagala kuzaala wano n'azaala wali n'azaala ne wali taliyo
era ne weba relationship ehitinze rock agezaako nnyo okugirwanisa nti eddamu line agezaako breathinga in life alabe nti things work out kuba talina ngeri gy'ogenda kunnyonnyolamu baana nti ate kati abaana batusiba cause oyagala omanyi abantu baddawo ne bakugamba omwana mu kika tebamuzaalayo omu ate wokiddawo n'olowoozaamu abaana bo ozaale ewa Peter ozaale n'ewa Paulo ogenda kubeera n'abaana nga bangi balina na connection because they were sharing the same blood. Ekyo kijjewo entalo zigenda kuba teziggwa owoza misango ate kakati ensi ekulabe bulala oyo azaala eno n'azaala eri n'azaala n'eri n'ekirala abakazi tutya okubeera bannakyeyombekede banange obwasinga omaatha bumenya bumenya. You take responsibilities of a father and a mother at the same time. You have to play both roles. Oyina okuzanyanga taata, oyina okuzanyanga maama. Ate nga woba ozadde abaana abalenzi beetaaga male figure mu bulamu bwabwe. Baba beetaaga male figure. N'ekirala ekikyasibidde abakazi mu relationships ze bataagala abakazi kwagala birungi na butaagala kukola. Kubanza wembanga nyina financial independence. Siraba kinsibamu abusive relationship n'obulundi n'olumu naye abakyala abasinga tetwagala kukola. We are used to be provided to. Kati ndabamu nti ngenda kutuuka mpangisa ennyumba nina okugyessasulira nina okugula emmere siina financial strength siina wenyimiridde naye ate wembeera ewakagimu wadde nkuba agenda lekawo ez'akameeza. Abakazi newe kiba kyenda nze kasita kimpaayo kirekawo omutwalo gw'akameeza oba okitegeera kasita kimpa school fees z'abaana kati that financial independence gye tulina nti tudipendinga nnyo ku basajja tulemye okubeera n'akaffe. Olowooza ekyo kyekiviiriddeko abawala okutya okuzaala? Ekisooka abawala b'ennaku zino tebaagala kuzaala kuba abasajja temukyali beesimbo. Edda baagambanga obufumbo ye mwana naye singa obufumbo yali mwana ennaku zino singa ffenna abaazaala singa tuli gye twazaala oba singa bonna abalina abaana bafumbo obufumbo tebukyali mwana. Abasajja tebase obwennaku zino bwafuuka ebintu bingi naye era obufumbo muntu gwafuula obufumbo bwekyoyagala bubeere. Thank you so much. Yes, sijja gamba mu tebufeeringangako bufeeringa ebintu bigaana buli lunaku naye we buganya abantu balekeddewo okwewasa. Nendaba kyewasa bo tebalina we buganya abantu balekeddewo okuzaala bazaala. So at the end of the day gwafuula obufumbo bwekyoyagala bubeere. Sisobola kubeerawo nenkugamba mbuno yeno comprehensive definition gye tulina ku bufumbo. Nedda ebintu bikyuka according to partners, environment, wawe bitandikidde. Naye ate nga obufumbo buli very beautiful mwana wattu. Ofuna omuntu nga akutegeera nga naawe omutegeera nga mweyagala obufumbo buwooma. Nange nejjusa nina omuntu gwe nali ntegedde naye munnaye ebintu bya sitole byagaana buganye kudda ku paati eddako oba tubitwale ku tebotel. Anti omuntu oli ayinza obutajja ayinza obutasobola ayinza okutya okujjayo ekyama naye violence is a new relationship recently. When I love red table ya Will Smith then nengamba oba abantu bano beetaga kutuula mu boogeremu ekintu oba wokyogerako kinenge gye kiggwawo mu mutima because tulabe first of all tuba twetaaga omuntu ayogereko ne Daddy Andre nga twalabaawo ng'avaayo bamwakusinga nti aharasinga abawala ne tulabaawo Brian White socialite mulamba nti naye avaayo n'aharasinga abawala then ne batulaga Kemisera avaayo nti Haruna yali amuharasinga nti harassment ejjudde nnyo mu relationship recently.
abantu tebatuula kwogera ne bakkaanya ensonga zino mu relationship zaabwe, beetaaga muntu ayogereko nabo. Kiki ekigaanyi ddala mu reality? Buzibu ki bw'olaba? Ki ekiraakengawo ekireese violence okulinnya mu relationship? Eyo nno nsonga nkulu. Yes. But I think nga bw'oyogedde communication. Nazzikuno edda nga bajjajjaffe ne bamaama baffe nga batuula nga bafuna akadde ne boogera. Kyova olaba nga Haji taata yawasanga maama wange, nawasa maama wo wanyiga mugongo n'abateeka mu nnyumba ejwa. Ne bafumba entamu ejwa. Nga tebalina buzibu. Abaana ne bakula nga baseetwa. Naye ennaku zino osobola okkisangawa. Abafumbo tetwewa time kwogera. Okay. Twagadde nnyo obufumbo bwaffe butambuza ku plastic. Okay. Oba okitegeera. Obufumbo ne tubutambuliza ku plastic, oli ku WhatsApp nange ndi ku WhatsApp. Anti omwenkanonkano gwakola gutya? Gwajja dda. Tuvuga mwenkanonkano. Ne twerabira emigaso gy'omukyala kyeki, emigaso gy'omwami gyeki mu bufumbo. Ne twawukaniraawo. Okay. Nange lwakubanga nkola ku Bayport nnina omulimu ogw'ebbeeyi. Nvuga emmotoka, sebo nkulinnyako. Oba okitegeera. Nkulinnyako n'entambula, ojja kwogera nga nange njogedde. Wolekawo ez'akameeza, nange nsobola ozzikola ki? Ozirekawo. Nolaba nga abantu bali mu friction buli kasaawa, bali mu friction. Okay. Naye ekikulu ekisinza okuleeta obuzibu misingi foundation gwe tutandikire relationships zaffe. Bannange tubuusa nnyo foundation, naye foundation kintu kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Essaawa eno oyinza okuzibibwa amaaso lwakubanga omukwano weeguli mu bungi. Naye omukwano ogwo we guba gugudde, omusingi guno gwe wasimbira relationship yo, enkokoto gye wateekamu ne seminti bisobola okuyimirizaawo relationship ng'omuyaga guyuuze. Katonda mumwekutte. Twesanga mu bibaala, ffenna tukubiddwa nonde kubo nontwala ewuwo. Bw'ontutte ewuwo n'ensulayo. Mwebukedde n'ensangayo flat screen, TV n'ennyumira. Towa subscribe nze ku Go TV. Nenjagala nsigale kukakana lubuto, kukakana mwana. Tetwewadde budde kwetegeera Senior'B oyagala ki, Esther ayagala ki. Tetwewadde budde kwesoma nti wenkola kino Senior'B anyiiga, wenkola kino Esther ayogera. Wemusobya ne neetonderawo ajja kunsonyiwa, naye wemusobya ne muleka nakakana obusungu ne twogera, ebintu bijja kuba ki malembe. Emisingi kwe tuzimbidde relationships ensangi zino ze zisinza okumenyawo relationship. Ate kino nkyogera kubanga nkirabyeko. I've been in that world. I've been in a modeling industry. I have dated what they would call celebrities before. I know what it takes to date a celebrity. Ate nga harassment teriwo mu only world y'aba celebrities. The only difference nti bo bali mu camera. Ebintu byabwe bitukolera amawulire. Kati nze ndi mu bukiiko bw'abakyalo bwa LC1. Bannange emisango egiri mu maka togimalaawo. Naye ng'osanga omuntu nti yafumbirwa atya, nti nagenda okukyalira boyfriend, obudde ne bunkwatirayo n'ensulayo, we nasulayo we naddayo waka ne baŋŋamba ddayo gy'ovudde. We twatandika obufumbo. Naye ng'omuntu gwe bagambye ddayo gy'ovudde banaakuwa respect gy'ogenza okufumbirwa. Foundation ya relationship yammwe egumidde etya? Onkubyeko liiso nkututte. Eryo eriiso we linaatundukamu n'asigala nga nkwagala. Onkubyeko kabina. Naye akabina kaneeno we banaakakubamu empiso ne kaddamu ebituli nga tokyakabigula n'asigala nga nkwagala. Abantu tweyagala lwakubanga onkubyeko ki, ensi enaagamba ki, naye tolonda partner wo lwa nsi enaagamba ki. Olonda batugamba
olonda partner anabeerawo ku kusanyusa gwe, si kusanyusa maanyi ga mugongo, si kusanyusa Esther. Yabange fe abakyala bwe tuba tulonda bapatna batugamba olonda taata omulungi ow'abaana bo. Naawe omwami olina okulonda maama omulungi ow'abaana bo. Si kulonda muntu mbulwa kubanga wamujja sire queen akoze olwala akukubyeko foundation wanaamu n'abako. Nga relationship esigalawo. Ebirungi bino byonna bye wamulabako we biggwawo nga foundation teyali nywevu, zezo harassment z'owulira. N'enkuza banange byebintu bye tubuusa bino ebyedda, era nze nsanyukira nnyo ekisaakate kya mama Nabagereka. Nze era muwala wange namutwala ne mu kisaakate ebiseera ebyo. Nsanyukira nnyo ekisaakate nti ki instilling empisa yedda gye tubuusizza amaaso ennaku zino. Abazadde tebakyalina budde bw'abaana, tebakyalina budde. Nti ngenda kuva wano ku makya ngende nkole nkomewo nga nkoye. Maid yamanyi omwana yalidde ki, yamanyi omwana asooza oba tasooza, yamanyi omwana afumbye oba tafumbya. Naye ffe abazadde tetumanyi. Musangira nti nno tulina n'abasajja ensangi zino abakuba abakazi. Nti ye teyalina eyo father figure, teyalina muntu amugamba nti okukuba omukazi kintu kibi nnyo. Kakati yeyo gye tunoonya ku foundation nti partner ebirungi bino byonna bye weetaaga mu taata w'abaana bo bimulabyemu nga tonnamutwala. Oba abakyala mubadde nga mudimandinga nnyo like nga mwagala ekisukkiridde oba nga wanaagamba nti expectations zammwe ziri high, oba ntugambe nti omuntu oyagala akuwa obudde n'obutalina mugaso, oba kyekireese ekyo. Kati gwe kitwale nti abakazi ndiboota. Woba osobola, wobanga osobola browse, endiboota ya browse gy'oba osala. Woba osobola biteeteeyi gy'oba osala. Woba osobola jumpsuit gy'oba osala. Woba ogenda mu katale okunoonya omukyala ngereza mu ttamu ya ngoye, noonya ky'osobola, va ku ky'otasobola. Omukazi adimandinga ennyo oba tomusobola, noonya oli atadimandinga gw'osobola. Ate oyinza okuba gw'osiimye nga omutima gwo gukkaliddeawo naye demands. Then you work towards kye bagamba mu relationship olina ocompromisinga. Ocompromisinga n'ofittinga mu bulamu bw'oyo omuntu gw'oba olonze. Nti mukyala wange ayagala ebyokwewunda. Nkoze ntya okulaba nti nno mukiipingirawo we namusanga. Togenda kwagala mwana wa munno omusuula omutindo. Buno lwakuba tokisobola. Kati oba tokisobola. Okwewunda ebitali bya family, bya maka, bya bufumbo. Communication wajjira. Nti Senior'B onfunye nange nkufunye. Tutuule twogere nti esi munnange wokola ekyo kintu tekinsanyusa. Mpulira bulungi. Kale ki? Kale oyinza obutaki kijjaawo complete kuba nkimanyi kikusanyusa naye njagala okikakkanyeemu kifiitinge mu kyange. Senior'B okomawo ssaawa 6 naye nze wokomawo ssaawa 6 nsula ntudde ntyemuka omutima hani okoze ki okulaba nti kale ne wooba oli mu kukola. Honey, are you fine? I'm at work. Omperezeyo ka message. I'm at work. Tuli kumpi kumala. I'm coming back. Mberenga I'm at books with what you're doing. Oba kitegera. Our communication wejjiramu. Nti compromising sigenda compromising ku kyota ngambye mbuto yagala. Nze Namusimbi nyinza okuba ng'endongo yennyumira. Naye ng'ojja kungamba hani ngenda kuwasa naye munnange omukyalo wange sandiyagadde akole kino na kino. Wabanga omukyala akwagala ajja ku compromising agambe omwami wange yaŋŋambye ebiteteeyi ebimpi bimulabikira bubi engeri gyali omusiraamu kenyambala ebiteteeyi ebiwanvu kan compromising enyambala ebiwanvu. Oba okitegeera ebiri klasi naye nga biwanvu nga naawe akasente w'omuwaako afune. Compromising and communication bitambulira wamu. Nze Namusimbi sigenda kukola gwe kyoyagala nga tokiŋŋambye.
ate nga n'engeri gy'okiŋŋambyemu ematayo gwe togenda keera ku makyo gye wano ŋŋambe nze saagala otandikeko oyo lipstick osi kyamwagala oyo gw'osigasiga owa redi wenawena n'owekanikinira emimwa nedda tulo ŋŋambe honey I feel insecure ng'otaddeko lipstick oyo bwotyo akasiga ako ng'okakubye nnyo I feel insecure how about tukose lip balm n'oleeta ne option endala you know that's a healthy relationship. Communication, compromising. I'm looking at you nga onyonyola nenjagala kukusonako ku skin. Have you gone through a lot that you've learned all this? Yes. Ndi mwana siri muto nnyo but I'm young. Naye okuva ku myaka 22 paka wano wendi ndabye ebintu bingi njize ebintu bingi in that ebintu byenjogera wano sibyogera nti lwakuba nalabye TV nembiraba sibyogera nti no lwakubanga nyinawe nabirabye naye lwakubanga bintuuseeko nze ng'omuntu that I know nti kino bw'okikola bw'oti kino kibaawo kino bw'okikola bw'oti kino kigaana bintuuseeko ng'omuntu. Yes. Alright, thank you so much. Abali ku Sakata Vibes one more time tuwerabira okusubscribinga oba sharinga link eyo gyoleze munno naye anyumirwe afune ekyokuyiga naddala mmwe banadamu abali ku byeyo bino ebintu bikuyambako okumanya singa naba okomya relationship yo onagitambuza ota muli eyo mwetegekera baami bamwe mwetegekera kudda mu bufumbo mutereere naye bw'olaba ebintu weebiti oyiga ekintu nobanga ofunamu line wawo gy'okuyita oba wekiba kikodde exactly nice Sakata Vibes nze Dj.Senior'B manyiga mugongo kamera tukyali ne esi twaga tunulira coronavirus. I think abazadde oba abafumbo bali balakinga time eno ey'okuzza obujja relationship yaabwe. Coronavirus bwe yajja abapushinze okusigala nga bali waka bonna nga we bali. What are the advantages ez'abazadde oba abafumbo oba mu relationship okubeerewa mu bonna naddala mu eno lockdown? Nze actually lockdown nandigambye it's a blessing in disguise. Naddala abo abatafuna time kuzimba foundation yaabwe eza relationship yaabwe kati tuddayo ku drawing board nitugamba nti this and this has been a miss. We have ample time. Luli abantu bali tebalina budde nga tukomawo jamu atukubye ebibuga bitukubye business tezitambudde ffenna tukooye but now we have ample time amid these challenges nti financially we are constrained naye family as a unit tulina time nti tata ne mama they have time together n'abaana baabwe balina time okubuilding eyo bond. Abaana babadde no very distant from their parents. Essaawa eno nze ng'omuzadde nina time okutuula n'omwana wange muyigirize homework mbanga musobola ambuulire challenges ze. I usually sit with my children nimbagamba kiki ekigaanye what is wrong mumbulire am I treating you bad what am I doing that is not right we have that family time and talk. Nga abafumbo nze ng'omu n'omwami wange tuyigiddemu nti we have been financially constrained nekitupushinga okulaba nti how best do we open avenues kubanga n'obufumbo butaliimu ssente bumenya kuba obwavu ntabiro yakuyomba lw'onaamanya nti omusajja lw'anaamanya nti akatungulu bakakozesezza bubi lw'anaamanya nti n'omunnyo omuteekamu mungi sukaali lwaki munywa ebijiiko 3 so how best do we open other financial avenues kubanga emirimu abasinga batusalako kituufu naye kakati tulina n'abaana tunoonyeza tukyaka extra income nze ndowooza lockdown eno ebadde very effective okubuildinga family as a unit okumubuildinga mu Katonda temutuula mwenna juma ne mugisaalira ku TV olwokutaano nga muli awo n'abaana programs n'aba media houses zibadde zituyambye nnyo nti zirese programs ezifavoringa family as a unit we mukiraba we mukidiscuss nga ko twandikoze kino twandiyeyongeddeko bwe tuti naye munnange ate ebadde very disadvantageous nti emenye families ezisinga nti abafumbo abasinga badde tebamalangako time
wamu bweti mubungi bweti kati nejjamu unemployment abantu ne babeera frustrated and devastated ne batandika okuyomba omusajja natandika okuyombera sente y'ekikazi ng'eganya okuvaayo ye gwe sente ye ekola ki ko omukazi nange ey'okuluwuzi tekola ki tevaayo ya kikazi ate ng'abafumba bamu babeera wamu naye ng'ebyama bye baterese ebyama bye beetereseeko bingi nti omukazi atereka wano akasente ayagala agula akataka akake lwaki mukola ebintu ebyo no bwe buzibu foundation gwoba olina omwami nga mukwano gwo nga mwetegeera okuva ku lwaki oba okola ebibyo mu nkukutu lwaki yoba okola ebintu ngo anticipating nti waliba nkyaye temadagenda okubuuza mba mwetegekera ku kyawagana lwaliba nkyaye gwe lwaki ogenda mu relationship ng'olinamu eyo mentality okay bibeerawo tosobola bi outrulinga naye lwaki oba ogenda mu relationship ng'olina eyo mentality nti wankyawa akasente kange ak'ekikazi katandikawo ebyange eby'ekikazi ng'oli mu relationship n'omuntu kubanga Bible egamba olive ewa kitaawo n'ennyoko n'ogenda obeere ne munno muli bantu babiri joined in body and spirit kati gwe lwaki oba okolawo akako byebyo bireeta entabiro nti omusajja ajja kusanga ekyapa kiri mu mannya go takimanyiiko laba watandika okugamba nti Senior'B akukwana olaba obutabunguko we bugenda okuva ku kaama akatono ke weeterekera so nga ate era tasobola kukugaana okera ku makino gamba hani ninayo obukadde 3 naye mbadde njagala kugulawo akataka tutandikewo rentals akataka ako ne bw'okagula mu mannya go naye ng'omwami w'omutegeezezza akimanyi he will support you ajja nakugulira brick ezinaatandika naye abakazi tukibuusa amaaso kyenkuzaayo omusingi gw'ozimbiddeko relationship kikulu nnyo omukwano nga weegulinga your friends communication weeringa ebintu temubyekweka temubyekisa mukulaakulana nga tugenda omaliriza obadde nnyo ku kanso z'abakyala nga olaba cases ki ze basinza okuripootinga obuzibu bwe basanga naddala abakyala obuzibu bwe basanga n'abaami baabwe oba mu relationship zaabwe oba mu bufumbo bwabwe abasajja basuddewo nnyo obuvunaanyizibwa abasajja tetugamba nti abasajja mmwe mwekka balina okukola entirely ebintu by'ewaka fe abakazi mutuwasa kubeera nga support system mbeera support system nyo naye abasajja basuddewo obuvunaanyizibwa newesanga ng'omukyala ye maama ye taata ye kojja ye ssenga buli kimu naye nga n'omwami waali ng'amulabirira namu nga naye yafuuka kateeyamba mu maka ge yes tulina case in scenario mu Kiwafu West omukazi alabirira amaka kuba omusajja takola bya bulijjo abasajja emirimu gigwawo yes naye sente zibabuze n'akamanyiro ne kambuka nti tolina sente naye n'okwenda ogenda kwenda ate okindage mu maaso gange naye nga nze nkuliisa nze nkunywesa nga lwaki sikkuba I cannot beat my husband naye omukazi atalina bugumiikiriza ajja kwesanga nga kkubi yes olw'obusungu kubanga alaba omumenya yagula okuva ku katungulu k'ewaka yasasula fiizi z'abaana naye gwe watasobolodde kukeera kugenda abasajja nammwe mufuuse lezi temukyayagala kukola ne munyoma n'emirimu tolina mulimu naye n'ogwa sayiti ogugenda okuwa omutwalo gukula byogenda okukola yes abasajja mukoze nnyo obwenzi ekyo kireese nnyo obuzibu mu lockdown eno ate nti obwenzi temukomye kubukola kuba bweru naye n'ab'omu nnyumba mukyala we alina muganda wo naye oyagala omukwane mukyala we alina omukozi w'ewaka tomulekedde kitiibwa fe abakazi twatondebwa nga twagala nnyo ekitiibwa twagala nnyo tuzibirwa fe abasajja twatondebwa nga twagala nnyo okufiibwako maybe tonfuddeeko ogayadde ate muula kyekikwagaza omwana omuto kyekikwagaza mulamu wo ensonyi nti kati ozinabye mu maaso ebyo bireese nnyo obutabanguko mu maka nti munyooma mujooga basajja mmwe mujooga abakyala mwagala nnyo tujooga mu kufuula abakazi ewaka
nedda era ekyo kiddayo ku foundation naye tosobola kujoga mukazi wo kutandika kwagala muganda we tosobola kujoga mukazi wo kutandika kwagala abaana bato abasajja bagadde abaana bato mwagadde abaana bato ne mubafunisa n'embuto ekyennyamiza kye kutwala ku mwana w'emyaka 16 oyo aba muwalawo bambi abaana bato mubonoonedde future zaabwe mubonoonedde obulamu bwabwe bambi mubakozesa lwaki muba mukozesa abaana abato oba abaana bannabo babaddewo okukema abasajja yes kidda ku bazadde abakyala kuba omwana ow'obuwala buvunaanyizibwa bwange nga sinatunuulira sengaawe nga sinatunuulira musomesa we nga sinatunuulira church nze maama nze nsookerwako era nandiyagadde nnyo ntwale omusango omwana wange ow'obuwala waba akoze ekintu ekyenyamirwa kozi nze nga maama mba saakola kinene kumugayidinga kumufuula mukwano gwe abaana tubakuumira mu ntiisa ng'omwana tasobola ku opening up kugamba nti mami this and this happened to me nti omwana niwe banaaba nga bamukozesezza tajja kujja ngambe nti maama bankozesezza kuba simufudde mukwano gwange ate nga abakyala abazadde abakyala abaana ab'obuwala tulina obbafuula mikwano gyaffe ate tulina obbalaga we have to lead by example ngenda kwambala mini omwana wange ow'obuwala amanyi nti no it's okay ngenda mugulira mini aganye kasita my mother bought it for me oba okitegeera agenda kundaba nga batukana n'abasajja wano ne wano agambe it is okay it is okay to do this tubagulidde tabs ne tubawa ne liberty okugenda ku internet okubeera ku WhatsApp okukola byonna gw'omanyi content atambulira ku WhatsApp essaawa eno bakuweereza akafaanani kange aka nudes mu ddakiika 3 kabeera all over the world you know kakati ffe abazadde tukoze kyamaanyi nnyo okwagala okusanyusa abaana baffe okubawa smartphones tabs freedom yonna we open it to them ne tutabagayidinga nti yes nkwadde smartphone but eriko restrictions sikwagala ku WhatsApp sikwagala ku YouTube kolerako waaka Google searching tetumonitoringa n'abaana bano recently kyannenyamiza nnyo waliwo mu lockdown eno ka video akasaturatinga ku social media bya buswavu ng'abaana bali mu threesome nga bamanyi n'okumanya nti you record yourself naye nga olowooza kyava ku ki bulagajjavu na openly leaving these children to know that they are entitled to everything anti mulembe gwa Museveni yabawa eddembe tusudde obuvunaanyizibwa ndaba n'abazadde abakomplaininga ye amasomero gaggula ddi abaana badde ku ssomero naye nga abaana wabazaalira basomesa gwe waakulemedde nobamanya amagezi gava ku ssomero gwe waakulemedde naye nga ate abazadde bamu abatalina empisa adda ku ssomero n'avuma abasomesa ng'omwana amutunuulidde bulungi nnyo naye nga gwe waakulemedde mu gino emyezi emitono katolwa ababeera nabo cause biggest percentage of the abaana babeera ku ssomero bawumulamu mwezi gumu 3 ku ssomero gumu 3 ku ssomero naye kati gwe bwakulemedde omusomesa waana amusobola it all starts with you omwana akoze ensobi mugunjule bagamba konooweeka tokalinda kusabaana ettaka tuyanza nnyo tuyanzege abadde zemuyita Esther Namusimbi kibi nnyo nti wadduse politics naye kirungi nti okyaliwo okuyambako abakyalimu akasemberayo ddala kesasobola kuleka abantu bammwe be mukulembera baddaaze nnyo okufuna reliefs mu korona eno mubaddewa ne muzze okunoonya akalulu gavumenti bagiwa ssente abantu basonda ssente okuyamba ku gavumenti efunire abantu abatalina busobozi okufuna obusobozi mu lockdown eno up to now emmere waliwo wetatuukanga weyali supposed okugenda up to now mask tezinaba kutuuka in the biggest percentage of this nation mubaddewa tubaddewo ssebo mukama wange naye ffenna tuli bannayuganda
Embeera ekunyiga nange omukulembeze nnyiga. Okay. The only difference eri nti gwe wanteekamu obwesigwa. Okay. I hold the mantle nti wanteekamu obwesigwa nti n'embeera newebenzi buwalidde nnina okuforginga way out. Yes. Naye ffenna etunyiga. Well, ebyo tuzze tubiraba nti tebiguddewo ntebe yokka, biguddewo everywhere nti abantu balemereddwa okufuna relief. It's because of the clotted system of government. The what? Clotted system of government. Clot kibanga ekinywa ky'omusaayi ekyekwatira ewantu. Yes. Nga tegutambula nga tegukyalina na mugaso. Yes. Nti system tugirabye si ku corona yokka. The system has been lame way before. Abantu tebafunye services ze balina kufuna. Okay. Even before corona tulina districts ezirina abaana abasomera mu ttaka nga kirasi zikutte mu mbinabina. Before even corona amalwaliro districts ezimu tezirina malwaliro. Before even corona omwana w'omuntu yali tasoma. Yeah? Before even corona twalina abantu ekaramoja abafa enjala. So corona just egezezaako okwanika obuziina. Obwebyo. Yes. Eyanisa obuziina bwa gavumenti n'obunafu bwa gavumenti ne bujjayo mu lwatu ne butukuba mu maaso. Kubanga gavumenti yatuuka netugamba tuveeyo ffe abeesobola tuyambe omuntu wa Uganda. Abantu ne bavaayo. Baviirayo ddala. Naye ng'era abantu ne bwe bavaayo twalabako ekifaananyi ekyasakiretinga ku social media ng'emmere bagijja mu bukutiya bwa gavumenti, emmere yaliko gavumenti nga bagiteeka mu bukutiya obutaliiko. Meaning waliwo eyafuna eyo emmere mu bulk ng'ali mu gavumenti, eyo system teba clotted. Ne batugamba mutuule ewaka gavumenti egenda baleetera emmere. Waliwo abavaayo ng'ate babaka ng'abantu babatuma babakiikirire ne bagamba ffe ab'entebe tuli bulungi musooka abakebera maido naye nga mu ntebe tetulina abantu bali bubi bangi nnyo. Era mu ntebe ghettos tulina mu slums. Exactly. Nga tulina abantu abali bubi naye olinayimirira gy'ayimirire n'agamba ffe ab'entebe tetuli bubi nnyo musooka abewala ebintu ebyokuyamba abantu ate ne babifuula political. Thank you. You get? Nti emmere temulina gigaba kubanga egenda kuba political. Nti n'oli eyandiyagadde okuyamba nga opposition n'alemererwa bw'ayambira nanti we bansanga nga byemmere bagenda kunsiba. Kyokka nga n'oyo avuddeyo alina okukibeeramu ketugambe nti n'abasinga balina okukibeeramu balina kuba ba NRM. Bayambako abantu bwa naye nga n'abavaayo ngazzaako okuyamba tulaba ebyabatuukako ne be intimidatinga n'abalala abatono abandiyagadde okuvaayo okuyamba. So it's not entirely nti abakulembeze tebavuddeeyo kuyamba naye emikono gyabwe gyasibwa nga tebalina okukola kutunula butunuzi na kusaba Katonda ayamba abantu be bakola ki. Naye abakulembeze abamu bavaayo nga his worship the mayor of Entebbe namusanyukira nnyo yalobingira abantu b'Entebbe. Yabalobingira emmere era negabwa. Negabwa yayambako abakadde n'abavubuka. Naye lwakuba embeera era enyize ffenna naye ate ekirungi mu bwo nti etuyambyeko neyanika obuziina obwa gavumenti. Kati ffenna tumanyi nti no gavumenti motoka eri awo etambula naye engine enaatera kubaluka. Alright, thank you so much. Oinayo obubaka bw'oyagala okuwa abantu abalaba Sakata vibes eyo abazze batufollowing ebbanga abazze bakola bakuveeringa kutandika bakunsaba nno nti olina engeri gy'otaanyamu ensonga za relationship ezo nti nkuleeteko okusenga bannange ng'onyumye ekijiiko okiyita ekijiiko noti akatiya akatono oyagala kuseka obubaka onanyumye tebotooko tugenda kujja naye tugenda kujja kubanga nyina ebibuuzo byange. Lwaki tobimbuuza nzuno wano bimbuuze nga tumaliriza ayagala kunsiibya naye bambi mbeebaza nnyo mwebale kuwagira muganda wange Senior'B
mwebale kusubscribinga ku Sakata Vibe. Yes. Abatana subscribing, I'm subscribing. Ebyocha bibeera kuno. Thank you. Kyonna kye weetaaga mu relationship, political, entertainment. Yes. Kibeera kuno. Sakata Vibe. So we support each other. Agali ewamu. We can only be successful munsi muno wetubanga twesupport nze gwe wonkwata nonsiko omukono muganda wange. Tomanya enkya nange omwana wange ajja kusika omwana wo omukono. So tulina okwebeereramu mu nsonga eyo. Tweyagale obukyayi kibi nnyo. Tobeera nnyo na bukyayi ku mutima bukaddiya mukwano. Beera n'okwagala nga we nabategeezezza. Embeera gye tubaddemu eno eya COVID etuyigiriza kwagalana. Ate nga ffenna tukimanyi nti okwagalana kwekokka okujja tusomosa mu nsi eno. Nsigadde nze Esther Priscilla, bannanga akatabo kange kagenda fuluma bakayita Reason for a Season. Wabeerawo embeera y'ekiseera. Wabeerawo embeera y'ekiseera naye nga ekiseera ekyo kiba tekirina kumala mu maanyi. So mbagaliza byemunjagaliza akume atakumira mpeera. Breaking news. Obadde okkiririza mu people power nga ekisinde so se kibiina. Baani vairinza political party. Tubadde wano nga tukwata interview nga bali ku TV. Ogenda kujoininga people bagiyise National Unity Platform. Akabonero umbrella. Ekyo twakisuubira. Weewaawo people power ly'essuubi lye tulina. Tubadde nga bannayuganda twagala kwenunula. I think it's about time. Tulabeko ku nkyukakyuka. Bannange tuzaaliddwa mu mulembe guno. Tuzaalidde mu mulembe guno. Abaana bakuze bagenda kuzaalira mu mulembe guno. Twagalako enkyukakyuka. Amaanyi wine gaalina Besigye yagalinako. Lwaki temwayimirira naye? Besigye twayimirira naye. Era Besigye at one point opposition yavayo nemufrontinga nga candidate wadde era temubulamu baneeno abaagalanga bamama. Yes, naye twamusapotingako. Era nze tekinewunyisizza people power okufuuka kyefuso olunaku lwaleero kubanga twalinako reform agenda. Abajjukira reform agenda nefuuka FDC. So ate nga nayo yasweyinga abantu bangi wabula nze nga Esther nsigala wa Democratic Party. Nyina ensonga lwaki nzikiririza mu Democratic Party. Omuntu eyandeta mu Democratic Party yali Honorable Kauma Muhammad. Era yakola omulimu gw'amaanyi okunsomesa principles za Democratic Party. Nandekera free will okwesalirawo banjagala okubeera mu Democratic Party. In that newe yanyigira Democratic Party n'avaamu saamugoberera nasigala kubanga nyimirira ku principle nga Democratic Party zeyimirirako. Wabula nyine essuubi nti nga bwe tuzze tukolaganira wamu n'ebibiina ebyenjawulo. We shall forge a way okulaba nti tukolagana ne new National Unity Platform Party, something like that. We shall forge a way kubanga fenna kubetu esonga gye twagala. Esonze gye twagala etulaga essuubi etulaga nti nno eyina ekisumuluzo ekiggula ewapya we twagala. So ndowooza tujja kukolaganira wamu insha Allah. Thank you so much. Abadde Esther Namusimbi Dj.Senior'B Dalmixizali manyiga mgongo yali ku kamera. Mwebale okusubscribinga, mwebale okuwatchinga, mwebale okutugoberera buli we tujja. Tekako ka notification onyiga wali akadde osobole okubanga tomissinga any notification. That's anytime when we come. Thank you so much. God bless you. Sakata Vibes.